Hello. Mugamba mutya mwena abali ku channel eya Fezo Promotions. Lero ndi musanyufu nnyo banange kubeera nga nze njogereko gye muli. Amanya nze Muga ya Faizo. Nannyini channel eno ne channel endala weziri nnyingi naye nja kwogerako ku channel bbiri zokka. Era eyakatuuka ky'olina okukola nkusaba subscribinga, sharinga, ate commentinge tusobole okubeera nga tutambulira ku pace y'emu nze naawe. Otegedde mwebale bannange kutambula nange okuviira ddala emabega eri gye tuvudde bingi bye tuyiseemu otegedde naye n'ekirala ate kino nsaba mukiwulirize nnyo vidiyo zonna ze nteeka ku mukutu guno ogwa Fezo Promotions mbasaba w'osanga akalango toka skippinga oba toka forwardinga nkiddamu omukutu guno vidiyo zonna z'osanze kuno nsaba akalango kosanze ku video toka skippinga toka forwardinga. Lwaki akalango ako buli lwokaleka kaba ka seconds kale obumu buwanvu wamu naye kawe few minutes kagenda kuggwayo. Akalango ako buli lwokalaba ne kaggwayo nange mba nfuna ekigulira amata g'abaana b'ekigulira magala eddiba. Era lwe lubuto luno olubuto lubalage lwe lubuto olwo Bulango kasita mukalaba kasita kalango kalaba olubuto lugenda kweyongera. Njagala lusinge wano. Kakati mwebale kulaba kojja mpaata, mwebale kulaba ebbuba, mwebale kulaba mugaba, mwebale kulaba kaloli omulogo, mwebale kulaba abagwagwa abana, mwebale kulaba tragedy, mwebale kulaba makage emizimu, mwebale kulaba abalimisa mizimu, mwebale kulaba abonoonyi, mwebale kulaba ekiwoomereze. Yeba nange njogere kindekeki. Mwenna abatambudde naffe tubakakasa nti ebirala tukyaleeta kuba twatandikira ddala eri channel yali ebeeriko abantu bameka naye kati twayingidde kumpi miliyoni namba kuba viewers miliyoni namba n'emitwalo gije gigwamu. Era nsaba tusigale ka video konna koolabye akakunyumidde sheyalingirako naddala mu mikwano gyange abali kubyeyo nziramu banaye mwebale kutambula naffe ba Minisita Kadaama, ba PC, ba Kirabu, ba Nabulya, ba Mariamu, bannange muli bangi abali ku kyeyo mwe namba tumidde naddala bana baffe sister baffe abali mu byondo bya Bwolaba awo, abali Saudi, abali Omani, abali Dubai naddala Dubai ne Saudi ate mwe kyemukoze kya ttendo nnyo, abali Jordan, Qatar, Turkey, mu America, Kenya, Bungereza, South Africa, bannange n'ebitundu bye simenye mwenna mwebale kutambula na Fezo Promotions. Naye teweerabira ku subscribinga akalango tokakwatako bw'okasanga kasonyiga video butera okujja obulango bungi bwe bateekako naye bwe kasonyiga ku video ke kasookako kaleke katambule kaggweyo kuba we kanaaba kaweddeyo gwe kyogenda okukola oba owagidde Muga ya Faizo. Ate ne wabeerawo ne channel eri eya Muga ya Faizo official nayo gyeri naye osobola okugenda yeyo ebeerayo firimu ezitali njogolera ebiseera ebisinga naye nga ku Fezo wano mwe abatambudde naffe banaye mukoze kya ttendo naye mbegayiridde akalango tokabuuka kaleke katambule kaggweyo toka skippinga tokakolako ekintu kyonna. Firimu endala tukyaleeta gwe kyolina okukola kusaba Mukama bulamu nammwe abagala okweyunga ku firimu okuzannya naffe tubaaniriza kuba ekibiina eno Fezo yeekola ku YouTube naye ng'ate company 12 Stars Universal Pictures waliwo ne JR Ente Production bonna abo tukolera wamu nabo kati tugenda kitambuza tukizze ku level endala. Mbasaba Mukama abankuumire. Yes right okuva banafa aba 12 Stars Universal Pictures nga tutandika eky'omulundi guno baleese katusooke tulabe kalango twagala ttaka nga ddene nga n'ennyumba mweri nga bw'omanyi ettaka limulina ddene ne bwe muba mutuwaddeko hikazi 5 temwikola loosi Freaking Visuals n'aba 12 Stars Universal Pictures baleese akatandika akali mu kalango nabagulako ettaka eby'ettaka byo bambi mubiveeko eyo ye future yange ne taata wange we yali afa yanamira sizanyisanga ttaka. Firimu gye tuleeta ekwatagana ku ttaka ani atamanye entalo z'amataka eziri mu Uganda yaganya otunda bamukwata mumukwate yaganya otuguza ettaka Freaking ye director photography onootunda oba tootunde sijja tunda tojja tunda mumukoleko bwe batyo bamugunda
kugambya ani atamanyi nti ettaka lissa mugafaizo ye producer wakano bakayita gululuma wenjogerera wandibadde okanoonyako matundiro ga firimu wonna mu ggwanga kubanga katuuse dda bwe woolabira akalango nga katuuse abazanyi bo bonna babakukumbye bakyeruppe nakato latifa super bulaka n'abasigadde bonna mweno bamutta n'avaamu yavaamu ki azimu wanji mama mia bannange abadde kiye muzimu byattaka nkwagala bebi tewali muntu n'omwe akusinga ku nsi kuno ne bw'oba ofoota toli mulaba kumbe muzimu nagamba kugula ttaka si kugula muzimu guno muzimu ojja kola ki bannange ettaka nga litamye nga n'omuzimu gukomyewo kola revenge mama mia ginawunya kapaale mugafaizo gululuma ekukumbi abazanyi bo bonna ye lwaki buli gyendaga ngusangayo ku inje kweguli ne ku kido mama bannange munyambe wabewo anyamba bebamutta akomyewo nga muzimu gululuma my mother my blood gululuma ye firimu ginoonyeko matundiro ga sinema wonna mu ggwanga obeere nga ate mwana tojetuusaako